Extra Digest mugoba nsonga banyabo ne basebo tuli ku kanisa ya St. Luke Church of Uganda Ntinda wano mu kusabira omwoyo gw'omugenzi tugume Apul eyavudde mbulamu obwensi yakubiddwa amassasi ekiro ekikeesezza olunaku olw'okutaano n'olwekyo mu kaseera kano tuli mu kusabira omwoyo gw'omugenzi biwoobe kwaziirana na maziga okuwerekera tugume okumusabira ezimu ku saavisi ezisembayo mu bulamu bwe nga tannaba kwebakira lingi abikibwe esaamusaamu mu mbeera wano we tuli ye Doreen Nyanjula omumyuka wa Lord Mayor w'ekibuga Kampala oli tugume abadde muganda we abadde mutowe era bannabyabufuzi okuva mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo ku mitendera gyonna basobodde okuba nga babaawo mu saavisi eno okusabira tugume Mungu gwe yajjuludde mu bulamu obwensi kitalo nnyo kitalo ddala twava eri Katonda era ffenna gye tudda naye entiisa eba y'amaanyi n'okusingira ddala we twogera ku bigambo by'emmundu masasi n'enfa eyo oba oliawo gy'otasobola kwagaliza munno myaka 33 egy'obukulu Albert Kooku tugume Apuuli gye yabadde nagyo era nga abazigu bamuzinduukiriza kitalo ddala guno si gwe mulundi ogusoose ku nsonga ya masasi naye emirundi egiwezeeko bangi bakubiddwa abatamanya ngamba ababbi aba mobile money ate abalala babadde bannabyabufuzi abalala babadde babyakwerinda n'emitendera gyonna abantu mu biti ebyenjawulo bazze battibwa mu ngeri ey'okubwa amasasi naye mu kwogerako eri abakungubazi ababa wano olunaku olwaleero bannabyabufuzi okuli akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joe Nyonyi omwogezi w'ekiwayi kya FDC Katonga Bulayimu Ssemujunganda yali omubaka palamenti Honorable Wafula Ogutu Salamu Musumba n'abannabyabufuzi abalala babaddewo abakulembeze ku mitendera gya local government nabo ate ne bannabyamizannyo engeri ekiri nti omugenzi munnabyamizannyo omukuukutivu abadde ayagala ennyo omupiira mu klabu eya Liverpool ate gattako n'emizannyo nga tennis gyabadde azannya n'ebintu ebirala bingi nnyo so embeera bwetyo bweri olunaku olwaleero omugenzi agenda kuziikibwa olunaku lwa Sande mu disitulikiti ey'Ekyenjojo bwetyo tuli olunaku olwaleero naye nga wano embeera bwetyo bweri yakimpowooza ennyo nnyini ddala mugezaako okuba nti ate Apuuli tugume asabirwa amukadde kano munnange embeera si nnyangu naye twava eri Katonda era ffenna gye tudda bwetutambula Extra Digest mugoba nsonga banyamu ne bassebo amasasi emmundu enkozesa yaayo olwaleero nga ababaka ba palamenti kubanga kibaddewo akaseera kati kawera mukisanzeewo weekiri waliwo amagezi gonna agasobola kisalirwa no obuzibu bwe tulina mu ggwanga lyaffe bugazi nnyo n'okusinga just ekya security kubanga focus ey'obukulembeze bwebanga eri ku nsonga ndala bingi ebijja okukosebwa abantu bangi bakubibwa amasasi kati mundu zaafuka za buli kiseera ate abantu ne battibwa tewali kunoonyereza tewali komu yakyo netutegeera nti kakati kino kyatambudde bwe kiti abatta ono be bano era investigations ezikolebwa wakati kyekiyamba okulinnya ensonga ku nfeete nekyo bwe kiba tekibaddeewo nga tewali kunoonyerezebwa okukoleddwa awasinga okubeera obuzibu kati ono naye attiddwa bigenda kuggweera awo nga n'abalala bazze battibwa bangi n'abanene era nga bwekyogedde awo nti omuntu attibwa ne bagaa nti akakati tugenda yiyayo kati buli omuntu ayambala hudi ng'alina ekikofiira ebyo tubiweze kijja kutaasa okuttibwa omulala nattibwa anti kakati number plate tuzidigitizinge n'abalala ne battibwa kakati kamera n'abalala ne battibwa kakati tukole bwe kiti olw'okubanga nze mu ndaba eyange
focus teri ku investinga mu security one namaddala. Security kati bamutaddemu opposition bano baliwa baplaninga ki attention yonna eri ku ekyo kati bino ebirala bonna era n'abamenyi b'emisango n'abazi b'emisango abamenyi b'amateeka nabo bakimanyi security baliiko nnyo eri ku baana ab'opposition beetambulirako ennyo kati nabo basigala beetaayaaya nga bakola buli kye baagala okukola eggwanga ne ligenda mu maaso kyannako ebbanga lyonna buli afa tubogera ku report waliwo report zetulinze for more than 10 years up to today naye honorable Nyanjula abo abadde ayogera agenda at least this time muyambe nze tutegeere olwaleero tumanye ani ya segundi ab'enganda z'abantu bangi bakyanoonya report. Obuzibu mwina nnyo essuubi mu gavumenti eno nze mbeewuunya report temujja kuziraba kubanga gavumenti si byeriko eri ku bintu birala nnyo nga bwe nkugambye nti Kyagulanyi for example wagaa nti enkya ngenda mu katale nakawa okuliirayo akatogo ojja kulaba bajja ku deployingawo buli kika kyamagye kya poliisi kyaki kubanga focus eri awo kati ebyo bibateekako ennyo essira bino ebirala tebabiriiko omuntu ajja kuttibwa bamuvinge on tewali kunoonyerezebwa kujja kukolebwa tewajja kubeerawo report tewajja kubeerawo ki kubanga focus eri walala nnyo bwebali obuzibu kati n'abasuubira zi report ate kati twakazisaba emirundi emeka tezivaayo kubanga essira teriri awo essira liri ku birala nnyo. olwaliro pulezidenti awadde pardon aba prisoners ensonga eyo gyogerako kinga awo tubadde ku kitebe tebabibogeredde byonna eddoboozi lyo okay nga bwe tuze twogera nti ba Olivia Lutaya n'abalala bonna tebalina musango kyebudalaba emyaka ena gyayita tewali bujulizi obwaleetebwa kulumiriza abantu bano kuba oba olina obujulizi obuleeta n'obalumiriza naye baze ne babatulugunya ne babamba bbeeyi n'ebirala kati nga batandika okugendayo mu kkomera ffe nga bwe tugendayo kubalaba oluusi batuziyiza batulemesa naye nga bo bagendayo mu kiro basindikayo ba informa baani abasirikale nakiti kakati mmwe mukirize emisango gino babate mwatu ne batendewalirwa tetubasalira musango tetubanenya kubanga tebazzangako omusango naye of course natusalutinga nnyo abakyalemeddeko ne bagaa nti ffe tetujja kukkiriza musango gwe tutazza bwemba mulina obujulizi tutwazza omusango bamacete n'abalala bagamba muleete obujulizi mutubozese naye obujulizi tebuliiwo ononoza salimusabidde kuyimirira kino ekitundu kikyo twogera ku nkozesa y'emmundu twogera ku bumenyi bw'amateeka obususse ate guno si gwe mulundi ogusoose ng'emmundu ebeera mu Nakawa nga sipiika Nakawa kyannaku nti Nakawa yeeyongedde okufuuka akatiro ate nga mukutta kuno tetufunangayo ne lipooti n'emu ntongole ekisooka kya byonna mujjukira bulungi kwa Afande Kaweesi Jeno Katumba nyini wamala mwalabye embeera imwe yagenda okugendera muwala we n'afa jjajja Ichuli era bamutte ssaawa zibamutiramu waziraba Paul ne yatta minisita omu n'agenda ne yettira mu saaluuni kakiraba ne bino bimu ebya muganda waffe atidde olunaku olwaliro kyabulabe nnyo okubeera nti embeera eyo ebeerawo naate okusinga okufa kwonna okusinza okubeerawo kwekiro kwesanga nti batekinga advantage dark spots ezo ezibeerawo nti wabeerawo mataala enzikiza ebeerawo ate nga ebitundu abantu mubona mubali biri prime ebitundu ebyo bijjibwamu omusolo ogw'amayumba ate nga omusolo ogwo kigendera kyagwo kyakubeera nga ebimu ku bigenda byabyo okubeera nga bateekawo security lighting kati newesanga nti obumenyi bw'amateeka omuntu akosa advantage ya dark spots bwezi tezitaliko mataala gamala naaba nga akola okunyagulula bwe kutyo n'okubeera nti ndowooza kati bubeere buvunaanyizibwa baffe ng'abantu ebizimbe byonna ebiriko businesses osanga tutandika obitira ku cameras osanga kisobola okubeera nga kikendeeza ku mbeera ng'eyo tusuubira nti nga bulijjo gavumenti yakirina kyema kyegenda kukola alipoota zize zibanjibwa twalowooza nti n'omu ku bakaawonawo Jeno Katumba wamala aliteeka initiative okunoonyereza naye nayo lipooti ye tekola ki tevangayo kikwasa ennaku netwongera okusasira abantu baffe ekisooka kyabena bongera okubeera nga bali vigilant security to beefing up ate ne gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo ebyokubeera nga ekuuma abantu n'ebwabwe ebutuukirize tosobola tandika genda ate kubeera nga owambira abantu Kenya nga wanewo tebannabakutereezaawo kiba kyabulabe era ffe ng'obukulembeze tuvumirira enkola eyo ntugumya n'abantu baffe ab'omu Nakawa nti mubeere bagumu naye tubeere vigilant kwabo bonna bonna be tulaba abatambulira mu buufu obwo obutali bwakukwasa mateeka ekitiibwa ne twogera ku nkozesa y'emmundu
n'obumenyi bw'amateeka obweyongedde kuba guno si gwe mulundi ogusoose ng'abantu baffe battibwa mu mbeera bw'etyo. Of course twogedde obadde wali ogamba nti waakiri ku mulundi guno tulwane nnyo okulaba nga wabaayo amawulire gonna agava mu ba security operatives ku nkozesa embi ey'emmundu. Waliwo nga bwenkyogedde era bwe kiri kubanga mu ggwanga lino oba obadde w'amaanyi nga Kajjazi Joan oba obadde ng'owagira nnyo sisitimu nga bamutano omusajja Abiriga oba obadde muntu wa bulijjo tetufunangayo report oba okulaba mbu abatemu bakwatiddwa. So tubadde just tusaba miracle ekyewungu bukununo wakiri twandibadde tufuna justice, twandibadde tufuna obwenkanya ne tutegeera ani yasse muganda waffe. Abadde talina buzibu na muntu yenna, abadde muntu ng'ayagala buli omu, ng'asekana buli omu, abadde mwana muto and abadde alina future ey'amaanyi nga emulinze emuli mu maaso. Naye kyewuunya mbu up to now tetunnafuna yadde preliminaries ebisookerwako otugamba maybe amasasi twagafunye naye gabadde gakozesebwa emmundu y'omuntu ono bw'atyo, kubanga buli masasi gonna galina emmundu gekola ki mugava. So ebyo byonna tetunaba bifuna. Ekyo kiragira ddala mbu ebyokwerinda byaffe oba ebya security mu ggwanga muno tebikola. Mpozi bigenda kukola nga balabye enyanjula ategeseyo okwekalakaasa, nga basuubira Besigye kati agenda tambula, nga balowooza maybe Kyagulanyi kati ayinza okutambulira naye n'afuna abantu. Ekyo si kye twagala nga Bannayuganda, era weewaawo eyo y'enkyukakyuka gye tuludde nga tuyaayaanira, y'enkyukakyuka gye tuludde nga tulwanirira. Oli mukulembeze mu KCC, ezimu ku concerns abakulembeze ze baleeta nti sports zino, daka sports zino nagwo mutawaana mulala. Waliwo ko programu y'amataala ku nguudo n'ebitundu bw'ebityo, kisobola okukola? Era amataala gajja kukola naye wewatabeerayo kamera nga zigenda ku identifying abantu bano, nakyo kiyinza obutatuyamba ennyo ekiri awo. Era Mwami Museveni we bataabiriga yatusuubiza mbu agenda kukola ki ekibuga kyonna kigenda kubeera nga kirina cameras. Era byonna bino bidda ku system y'emu. Bwe tuba twetaaga amataala lwaki tetugalina? Lwaki project y'amataala central government tegifundinga? Lwaki tulinda central bank? So ebyo byonna tulina okubitunuulira. Unfortunately ebyo tebibadde priority. Muganda waffe agenze mu ngeri bwetyo, mu ngeri really ey'obulumi, naye kyemmanyi ebintu ebibanga tebikyuse Bannayuganda abalala bagenda kuttibwa mu ngeri bwetyo. Muganda wange nga bulijjo abadde mwami wa bigambo bitono nnyo. Mbadde nsuula naye mu nnyumba y'emu, ng'ennyumba yaffe abasinga ffenna tuli bawala, tuli bakyala, era tubadde tumuyita man of the house because he's the only female that we have been living, the only male that we've been living with. Ngoyabawo ekintu nga tumuga agwe musajja, much as a feminist nga tumuga agwe musajja ekyo kikole. So nga bulijjo yavudde ewaka ssaawa emu nga bwe gubadde muze gwange. I think as a way of greeting him mbadde nkeera nga mugamba kuku mpayo ku ssente, withdraw money, I need money, ntandikirawo olunaku. So bwe kityo bwe kyabadde n'agenda ku mulimo n'akola. Obwo zaatuuse essaawa nga 2:00 ez'ekiro ne nfuna essimu okuva ku musajja omu owa booda, ye abadde amumanyi mbu oyo abadde muganda waffe. N'aŋŋamba omanyi ebituluse ku muganda wo? Ne mugamba nedda. N'aŋŋamba abasajja b'emmundu bazze wano ne bakuba amasasi ne battako omuntu omu, muganda wo ne bamuwamba. So ne ŋŋamba okay kanzije. Bwe ntuse ku siini nasanze ate ebirala. Bwe ntuse ku siini ne baŋŋamba afudde, abadde muganda wange. Bamukubye amasasi 3 ng'agezaako okudduka. Oli wa boda Julius, oli wa boda Barnabas Sabiti abadde agezaako omutaasa nga ababbi bazze naye bamukubye essasi wano mu bulago. Yasoose okuwona ne bamuddusa emulago naye unfortunately katutegedde naye yafudde, agenda ziikibwa enkya Emitooma. Abantu bano bazze okutta muganda wange
babuuse ekikomera era wabaddewo borders mu maaso nga zibalinze ne badduka ne bagenda. Enda nga abadde alina ebintu by'ayagala yadde abadde mwami nga wa bigambo bitono, abadde ayagala ebintu bya sports, yali yazanyako volleyball, nga azanya basketball, era nga azanya cricket. He was a very neat guy, smart. I think Chobola Vera yali azanya cricket. The color for cricket is white. White was his favorite color. Nga wagira mupiira, nga wagira Liverpool. Nga ye outing yokanze jemmanyi, oyagala kumanya muganda nga mbo wagenzeeko out, abagenze kulaba mupiira, but specifically nga wagira Liverpool. Nga ina jaze nyingi za Liverpool. And specifically he has a lot of admiration for Messi. Era wagenda ku Facebook eyo n'ogenda kulaba ebifaananyi ebisinga ebijjuddewo bya Messi. So yoyo muganda waffe afiiridde ku myaka 33. Talese mwana, talese mukyala. Era mbadde nga mugamba banange gwanzirako twagala kulaba ku mwana ngagambe ndeeta, you know, you just say ndeeta and then he smells and it ends there nga tukivaako. That has been typically him, a man of very few words, calculated words. He was very calculative in whatever came out from his mouth. So. Even as we gather this afternoon, this evening, we pray that you minister to us in the voice we can hear and understand. Come, Lord, and speak to us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Once again, on behalf of St. Luke's Church of Uganda, Ntinda, allow me to extend our heartfelt condolences to the family of Tugume, relatives and friends. We heard about it, and of course we felt so sad that we could have such a young man go at the age of 33. Indeed, it is so sad. Just to let you know, friends, that for someone to die prematurely, we cannot say it is God's will. Quite often we hear people say, Mukama bwayagadde, Katonda bwayagadde. And for some reason we create confusion in the minds of people. How can God give us this young person or allow this wonderful person to be born this side of eternity, and the person goes premature and we say, Katonda bwayagadde. And when we say Katonda bwayagadde, we are not actually trying to say it is the will of God, but indeed, this we can't say is the will of God. Premature death is the will of Satan and his agents. Premature death is the will of Satan and his agents. And when we talk about his agents, these are the people that Satan uses to cause pain. Those are agents that the enemy uses in our time for someone to be innocently murdered. Those are agents of Satan out there to destroy lives, because we know that Satan came to kill, to destroy, because he's a thief. He came to steal, to kill, and to destroy. And that is why he goes through his agents to cause people to suffer. And let me tell you, friends, that whereas Satan will cause people to suffer through those agents that he uses, God's will for man's future, good future, is forever. Human will is temporal. Because a human being will think that, or you're mamazi, but that is not so with God, because there are those who kill the flesh, but they cannot kill the soul. Killing of the soul and the flesh is reserved to our Creator.
The agents of Satan are limited. They will use whatever they have in their means to kill. And they do that very fast. You know, they can even use a gun to shoot you. They can use their powers to destroy you. And they are like, Katiariwa, she's finished, he's finished. But our God has the power to kill both the soul and the flesh. And that is why the Bible encourages us not to fear those who only kill the body and have no permission to kill the soul. And this morning I was driving at about 5:30 a.m. going to Leje, pick my daughter. And the fellow comes driving very fast using my lane. Because for him he was in a hurry, and I think he thought those who are driving are not in a hurry for any reason. So he came for me. And I had no choice but to find my way off the road. And he passed and went. Now, in the event that there was nowhere to go, most likely, you would be planning for my funeral service. And this is a person who thinks in his mind, I am in a hurry. And we have so many people who die because of that on the road. Human beings who want to have their way. Now the writer of Ecclesiastes chapter 3 verse 12, this is what he says, that there is nothing better for people than to be happy and do good while they live. There is nothing better for people than to be happy and do good while they live. For number one, happiness, that we have tried so much. We have tried to be so happy. Because every person will want to be happy no matter what others go through. A person who wants to be happy, they will take up anything to be happy. They create their space to be happy. We have tried to create happiness for ourselves and even comfort. But the second part, which the writer talks about, is doing good while you live. That one we have not done well. We have achieved happiness, and we have tried all our best to ensure that we are comfortable. But the writer who says, do good while you live, is also making it very clear that as you try to be happy, do good. Now, a person who comes to steal money, and for him it does not matter about whether the other people die or not. They are trying to get this money, trying to create for themselves that comfort. And maybe who knows where they are and whatever they are doing with the money. Showing happiness, we are happy, we have it. Whereas other people are already shedding tears. Why? Because somebody has gone. In trying to be happy, they are killing. In trying to create their own comfort, they are doing what? They are killing. And we have this happening in our society today. You don't care what other people go through as long as you're happy and you're comfortable. Others will perish. This is exactly what happened yesterday. And when somebody was talking about issues of integrity and corruption and so forth, now a person who steals money, money that is meant for an orphan, money that is meant to treat this person who is about to die, is as bad as the one who stole money and killed Tugumi. They are all criminals, they are all murderers. You get it? They are all, let me tell you friends, these are people who also want to say we want to do good, but the good they want to do is only to create their own comfort and happiness. My prayer, friends, is that the Lord will help us to pray for our land, to pray for our society. Listen to what the writer of 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4 declares. Verse 3 and 4.
Praise be to the Lord and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and God of all comfort. What is found in our God is compassion and comfort. And in verse 4, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. And friends, one of the most important teachings of the scriptures that we read talk about a God of compassion and a God of comfort. Amidst trouble, amidst tribulation, in all that we go through, let's be reminded by one thing. Our God is a God of justice, and He will always comfort us, and He will always be there to console us in trouble. And that is why when we mourn, we do not mourn like those who have no hope. We have hope that our God is our Redeemer, and He lives, and is a God of justice. He's a God who judges both the living and the dead. And this God we worship is not defeated. Yes, we talk about bringing people to book, those who have done wrong, those who have killed. They somehow find their way, they find their way, they go everywhere. They do all kinds of things. And I asked myself what happened when I saw the other time the president who was announced recently in America. You know, he's at the rally and the people are shooting. Then I asked, why is our security? Why is security in the world? We talk about security in Uganda, but it's not even in America. Why? Because who can understand the human heart? Who can understand it? Where is our security? Where is our comfort? Where is our peace? Our peace is only found in God, not in human beings. Let me tell you, friends, however much you try to take even pharaohs in prison, when they go to prison and come out, they come out even as worse actually. There are pharaohs who have been to Rizira several times and they don't care going to Rizira. They will tell you, you sit here, you're bad day, no way is there you. They don't care because their hearts are hardened. Who can understand the heart of man? Who can change the heart of man? Who can do that? Only God can. That is why, friends, we must pray for our land, that God will touch the hearts of men and women and cause transformation. This God of compassion and God of comfort. And how I pray that we will trust this God, the one who created humanity, the one who put us this side of eternity. He's the same God who is going to hold us. No matter what comes our way, He is there to strengthen us. And may He strengthen you as you continue to mourn the departure of Tugume. But as you mourn, have faith in God that God is not asleep. He's a God of judgment. He's a God of consolation. He's a God of comfort. Shall we bow our heads in prayer? In this world you face trouble. The trouble we face, the trouble of death, the trouble of torture of all kinds. But you tell us in the same word that take heart, I have overcome the world. Lord, we know that those who promote injustice in our land, those who do evil, sometimes think they flourish if they are doing evil. But this is temporal. This is for a time. We are encouraged that you are not defeated. That even those who killed Tugume, whereas they may hide and go anywhere, we believe, Lord, that you are a God who is Lisodene. You see everywhere. And you know where they are. We pray, oh Lord, that you change their hearts, transform their hearts,
May they be located where they are. Human hands and human security may be limited, but you are not limited. We continue to pray, oh Lord. There are many people who continue to die innocently in this land, and many have died. We pray, Heavenly Father, that you is a God of justice. Bring about justice in our land. May your justice prevail. May your righteousness prevail. Prevail, Lord, over this country, Uganda. Prevail over our borders. Prevail over every corner of this land. Prevail in the hearts of men and women in this country. Prevail, dear Lord. We continue to pray for comfort to the family, the brothers and sisters and parents of the Gume, friends, those that knew this young man. We pray for comfort, Lord. We pray for comfort. May you, Lord, speak a message of hope in their lives, hope beyond the grave. For those who think life ends in the grave, they are mistaken, because we know that there is life after death. Father, how we pray that you open our eyes to see you, then we can see the mountains near us. That our eyes will not only look to the grave, but our eyes will look to you, the author of life. We now pray, even as we leave this place, that you strengthen us, you protect us. Continue to walk with us, especially this season as we go into the festive season. Many wrong elements, many wrongdoers are out there to steal, to rob people's bags. They're out there to break into houses. We pray for protection, Lord. Protect your people. Protect everybody moving in this season. That we continue to find our security in you, our Redeemer and King. And even as your children travel for burial, we pray for your protection as they move, and for peace in every way. And I pray for you, friends, that the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. May the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit, that blessing be with you, be with the parents of Tukume. May that blessing be upon the brothers and sisters. May that blessing be upon the friends of Tukume who are here. And may that blessing remain with us all, now and always. Amen. Amen.